Mu bufu bwe bumu babasomesa abali mu kutendekebwa mu nkola eno eyogerebwako eya curriculum empya nga bano nno babali ku bbanguliro eriri e Nabbingo beekalakaasizza nga balaga obutali mu mativu bwabwe n'engeri gye bawebwamu obusente bwe bagamba nti nno bwa munyoto tosobola kubeera nga obuwa munno eyava ewaabwe okubeera ng'ajja okuteeka enkola ya gavumenti mu nkola. Bano bazize n'ebyokuyingira mu bibiina ne badde ebweru nga bagamba nti n'ebibasomesebwa tebabitegeera bulungi. Yebuvuddeko Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yagunjawo curriculum empya ey'okusomesebwa mu siniya era ng'eno bali mu kugisomesa abasomesa mu masomero agatali gamu. Bano abali mu kutendekebwa ku ssomero lya Trinity College e Nabbingo bakedde kuva mu mbeera olwa ssente ze babasuubiza okubeera entono nga tezisobola na kubamalira bizibu byabwe era buli lunaku bafuna siringi 5000 nga wiiki gye emitwalo 3 wabula ng'ensako yaabwe tebagimanyi. Naye kati wano ennaku mukaaga tusula wano omuntu omwadde emitwalo 3 ogamba muno transport amazima ddala nga bakitwemu wave wonejjanga ezokusula wano emitwalo egyo 3 giba tegimala so kiba kyetaaga kristo omuwa ekiwerawulako naye amanyi nti ebiseera byayononye bikoze eki bisasuddwa. Wabula kino kibajje mu mbeera ne bagaana okusoma ne batandika okuleekaanira waggulu nga n'abamu baggaliddwa wabweru wa geeti y'essomero mu kire ky'enkuba ekikedde okufudemba nga n'abamu babadde mu miti nga beewummuliddemu. Tusobodde okuwayaamu n'abasomesa abamu ne batutegeeza ng'ebintu bye babasomesa bwe batabitegeera okusobola okubisomesa abayizi. Kalowe curriculum empya nnungi nnyo naye teri applicable mu Uganda as per now because buli kimu kipya abasomesa baffe tusomye naffe nyini abatusomesa bennyini nnyini bikyabasomwa aye naffe abasomi bitusomwa kati saasi omusomesa ali ku masomero. Instead, there is do A, B, C, D. There is no how and what. So what are we going back to teach your kids? Parents, I'm asking. There's nothing we are going to teach your kids because we have not learned. We have only taken commands. Ate abalala bategeezezza nga ssente zibabawa bwe ziri entono ennyo ng'ate bo ababasomesa bafuna emitwalo 2 buli lunaku. Ntubanga osomesa ennaku 6 zino bakuwa emitwalo 3 mu transport ate ng'eko ina family gy'ogenda okuweerera. Gavumenti eyinza kukwata ffe tu implementing ebintu byayo. Batugamba mbu 2 buli lunaku naye fe 2 wamu omulundi gumu kyandikibadde kitugala naye bwa 2 emirundi nga 6 olaba nga wali mu miliyoni n'ekintu. Old men and women who have left our families back, we are being told no allowance, nothing. So if it is a back to school season and we are spending 6 days on the training centers. Ye Gilbert Ngono yakuliddemu okutendeka abasomesa bano ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. The situation has been calmed because we invited their leaders who have talked to them. The issue is according to them they were expecting much, so what has that the